Bannayuganda basuze bulindaala nga beeteekateeka okwaniriza omwaka omujja ogwa 2026. Ku Doxa Grounds Rweza ng'eno gye wagenda okuba okusaba kw'okumalako omwaka ogwa 2025 okutegekeddwa akulira abalokole Omusumba Joseph Sserwadda, tusanze enteekateeka zonna zinaatera okuggyibwako engalo. Oluvannyuma lw'ekiro ky'enkuba eyafudde embya mu kiro ekyakeesezza olwaleero, abateekayo obutoffaali oba buyite bu pavers kw'ossa bateekayo amatundubaale babadde bakola butassa mukka okulaba nga bamalawo ebisooto byonna ebyaleeteddwa enkuba. Stage oba akatuuti akagenda okubaako okusaba tusanze zaawedde okuzimbibwa nga n'ebyuma biri mu kuwawulwa. Emyaka gyonna tubadde tukolera mu bifo nga si byaffe. Kati wano we tuzze tetulina nteekateeka kuvaawo, teziriiwo. Bwe kityo ekifo kino gye tuli si ttaka butaka, naye statement ya bunnabbi. Okusinziira ku Sserwadda, ebyokwerinda byakuteekebwako nnyo essira. Enkya ku ssaawa 2 ez'okumakya wano wajja kuba waggule ng'abasirikale bo baatugambye bajja kujja ssaawa 12 okulawuna ekifo kino n'okukikebera balabe obanga tewaliiwo bintu bibi biza kuteekebwawo batemu. Tutandika ssaawa 2 ku makya. Ye mu bifo ebisanyukirwamu nayo enteekateeka zibadde zigenda mu maaso. Mu Lubiri Mengo wategekeddwa ekivvulu ekituumiddwa enkuuka bwaguuga, stage zibadde zawedde dda okutegekebwa. Eno emizindalo ku Ssentimbe ezinayambisibwa zibadde ziwedde okuwanikibwa. Weema z'okutuulamu abakungu tusanze nazo zikyayooyootebwa. Enteekateeka ku mulundi guno zirabika nga za njawulo nnyo. Bw'otunuulira byonna ebikoleddwa, bw'otunuulira stage, bw'otunuulira bannaffe ab'ebyokwerinda engeri gye bateeseteesemu okukuuma abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'ebintu eby'enjawulo ebisanyusa, olabira ddala nti enkuuka y'omulundi guno ya njawulo. Ab'ebyokwerinda nabo babadde balawuna ekifo. Okusinziira ku bano, ebyekuusa ku byobufuzi byonna biweereddwa mu Lubiri. Bajje ng'ekibaleese kusanyukira wamu ne Ssaabasajja nga si kwenyigira mu mbeera yonna, naddala omuyaga gwe tulimu ogw'ebyobufuzi. Era omuntu yenna anajja n'ekigendero ky'ebyobufuzi tojja kukkirizibwa kuyingira Lubiri, era ojja kuba okikoze nga ggwe. Tusuubira nti togenda kujjira mu kifo kino mu kala za pati zemuwagira n'ebikwatagana ku politics tebigenda kuyingira wano. Era tukubiriza n'abantu bennyina engeri gye tugenda okwasaganyamu emikolo gino tetwagalamu ebyobufuzi. N'eggaali nayo eweereddwa. Abantu abajja n'ebibinja ebinene n'ebigendero ebyokumalawo obwekutabangula embeera tetujja kubakkiriza kuyingira Lubiri. Moses Nanuka nga yaduumira poliisi mu Kampala ey'omu Mambuka ategeezezza ng'ebyokwerinda ebinywezeddwa mu bifo byonna ebitegekeddwa abantu gye bagenda okuyingirira omwaka. Ffe nga security tugenda kuteekawo obukuumi, era tuteeseewo abakuumi abali mu uniform ne non-uniform okulaba nti tuziza obumenyi bw'amateeka era tukwata n'abagezaako okumenya amateeka. Era nkubiriza bano abalowooza nti bagenda kuleeta wano embeera mu bifo bino, embeera okulemesa abantu okusanyuka, nti tugenda bakolako, tetubakkiriza mu bifo bino era tetugenda kukkiriza obumenyi bw'amateeka bwonna mu bifo bino. Ntegese Forest Park Buloba Empere Festival badde beerawo buli mwaka era ye kivulu ekiyingiza abantu omwaka ekinene nnyo. Abembi bagenda kubeera bangi, security egenda kubeera tight, so abantu bajje nga tebasuubirayo bujjagululo, tebasuubirayo kulwanagana, tebasuubirayo ki kyonna poliisi n'amagye gyebiri, era ekifo kiri tight.